Otyo muganda wange mwanyinaze gwa ali ku mukutu guno ogwa Voice of the Gospel Ministries okulamusizaako nnyo kanzikirize nti oli bulungi Mukama yebazibwe nnyo oyo akuyambye okuba nga okyali mulamu. Nange nebaza nnyo Katonda omuyiza ebintu byonna ampadde ekisa. Katonda akyandekedde omuko ogw'obulamu enkuyegezi kyankubira enduulu. Abali buli muntu wosinzira okuba nga ondaba kanzikirize nti Mukama mulungi gy'oli. Tugenda kunyumyamu nga tukozesa ekigambo kya Katonda olunaku luno olwaleero. Tugenda kusoma Bayibuli, tugenda kusoma ennyiriri ez'enjawulo nga tulina ebibuuzo ebitonotono bye twebuuza mu mutima gwaffe tubyeddemu. Tubyeddemu. Akulamusaako si mulala nze bya Mukama John mukwano gwo. Ekindeese olunaku lwaleero tugenda kunyumyamu nga tukozesa Bayibuli eno ekigambo kya Katonda. Bayibuli eno kyekigambo kya Katonda kyenjagala tukozese, kyenjagala tunyumye munakyo, kyenjagala tubeeko ebitonotono bye tugabana okuva mu kigambo kya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Osobola okusharinga vidiyo eno okubanga etuuka ku bantu abatali bamu, okubanga etuuka ku bantu ab'enjawulo, okubanga etuuka weteekeddwa okutuuka ku bantu abatali bamu, ne Mukama agenda kubanga akuwa omukisa. Bassebo ne bannyabo nina ekibuuzo olwaleero kyenjagala twebuuze. Abantu bangi tumanyi kye bayita poloti oba ekibanja oba ettaka. Kati ebintu ebyo biri bisatu: poloti, ekibanja oba ettaka, naye nga ebiseera ebisinga byagala okufaana newankubadde nga byawukana mu ngeri. Naye leero kyenjagala tubuuze, waliwo omuntu nga asobola okuba ne poloti n'abeera ne poloti, naye nga poloti eyo tugeze olina poloti 5 ku 100 eri mu kifo awo wennyini w'obeera. Poloti eyo neeba nga eyina ebyapa 2 oba nga eyina endagaano 2 oba nga eyina endagaano esukka mu emu, zonna ne ziba nga ntuufu. Kisoboka? Abaludde mu bintu ebyo nsaba kumbuulira, kisoboka okuba nti ekibanja kimu ku mutala ogwo gwewammwe ku kyalo kyo n'obeera n'endagaano, ne muliraanwa n'aba n'endagaano, ne muliraanwa w'ekyemmanga n'aba n'endagaano, zonna nga zoogera ku kibanja kye kimu ne ziba nga ntuufu. Kisoboka? Ekibuuzo ekyo lwaki nkibuuza? Ennaku zino nina ekitawaanya mu bulamu bwange. Abantu abasinga obungi tukkiriza nti tulina Katonda omu eyatutonda. Katonda yatonda abalugwala, n'atonda abanyankole, n'atonda abafumbira, n'atonda abazungu, n'atonda abantu bonna. Katonda oyo ali omu eyatutonda. Ye Katonda yatonda eggulu n'ensi n'ebigirimu byonna, ennyanja n'ebibuuka mu bbanga na buli kintu kyonna. Katonda oyo ye yakitonda. Kati kyenjagala twebuuze, Katonda oyo yatonda ebintu byonna, eyatonda ennimi zonna, n'atonda aboogera olukyapadola, n'atonda aboogera olugisu, n'atonda aboogera ennimi ez'enjawulo. Lwaki Katonda oyo tumusinza mu madiini ag'enjawulo? Kisoboka okuba nga tusinza Katonda omu naye ne tumusinza mu ngeri ez'enjawulo? Kisoboka? Kyenjagala tunyumyemu olwaleero nga tukozesa ebyawandiikibwa, nga tukozesa ekigambo kya Katonda. Katonda ono gwe tusinza ffenna, abasiraamu ne bamusinza nga batunudde mu kibula sayidi emu. Ffe abakristaayo ne tumusinza nga tuwanika emikono gyaffe, tusaba mu nnimi. Abamu ne bagamba Katonda oyo azaala, abalala ne bagamba Katonda tazaala. Ne tuba ne Bayibuli, ate abalala ne baba ne Kuraani. Tusobola okuba nga tuyina poloti emu naye nga eyina ebyapa bya mirundi 2 nga byombi bituufu. Nsaba muntu asobola okuntangaaza, kijja kitya okuba nti tuyina Katonda omu
eyatonda abantu bonna nga gwe ffenna gwe tusinza nga bwe tugamba naye ne tuba n'obukatuliki oprotestanti obusevensidde obusodokisi obusiraamu obulokole obwayisa masiya tewandibanga abamu ku ffe endagaano ze tulina ze tulowooza nti tuli ku katuufu nga si ntuufu nga nfu tekisoboka ekyo tekisoboka tusobola tutya okubanga ffenna tuwogera katonda y'omu ate ne twekanganga engeri gye tumusinzaamu si ntuufu oba si buli omu ng'avunaana munne nti osinza bubi katonda ekyokulabirako nti abakristaayo bwe baba basinza katonda ono gwe boogerako bo bamuyita kitaffe bamuyita taata waabwe bagamba katonda waffe azaala ate emikwano gyaffe abasiraamu bo baba boogera katonda ne baga nti katonda buli oga nti azaala obeera ogwana kuba mayinja obeera osobezza ng'okoze ekibi ekya saakiririgo ekibi ekitasonyiika obeera omuvvodde kati wembuuliza nti katonda oyo asigalayo omu oba twogera ku bakatonda banjawulo newankubadde nga yatutonda ali omu wenjagala tukwate awo mpola mpola ye abaffe katonda oyo bw'abanga y'omu era ye katonda y'omu ye yalagira abantu babeere abakatuliki y'omu ye yalagira babeere abaprotestanti y'omu ye yalagira babeere abasevensidde y'omu ye yalagira babeere abasiraamu y'omu ye yagamba abantu ate balokoke ebibuuzo ebyo bwe tubyebuuza mu mutima omulungi ogutaliimu kuwakana tusobola okufuna ekituufu tusobola okufuna ansa tusobola okufuna ekyokuddamu mukama yeebazibwe ngenda kubaako ennyiriri entonotono ze nkusomera tulabe yo bayibuli eyogera etya kakati bayibuli egenda kufuuka etabaaza yaffe bayibuli egenda kufuuka mwe tweraba buli muntu gwandaba ali eyo obenga weerabamu okeberemu ozuule naye ddala enzikiriza yange oba eddiini yange ye egwawa eriruddawa mu biwandiiko nga bwe tulaba mu nsi omuntu asobola okuferebwa n'aferebwa ab'akakiiko ne bamukolera endagaano naye nga kye bamuguza tekiriiwo oba ne wabaawo eyeerimbika nga nannyini n'atunda empewo mwali muwuliddeko mwabaludde mu bintu ebyamataka kye bayita empewo nti omuntu agula empewo naye nga tamanyi n'atereka endagaano ayinza n'ogiteeka mu ddaame lye naye nga kyataddemu si kituufu kati ndabanga naffe bwe tuyinza okubeera nti abantu abamu tusobola okubeera nga tulina kye tuyita enzikiriza zaffe naye nga mu maaso ga katonda tazimanyi nga singa tulituuka mu kooti y'eggulu bali kubuuza nti naye ekintu ekyo kye wali okola okusinza okwo kwe wali osinza wakujja luddawa mukama yeebazibwe n'olwekyo twagala tutunuleko mu biwandiiko ebitonotono tulabe ye katonda ow'eggulu bayibuli egamba etya kikyamanyi kati naawe okwate bayibuli naawe weebuuze nti naye ddala bwe mbanga nina enzikiriza yange oba giyita eddiini yange yeegwawa mu biwandiiko munzikirize ngenda kusoma bayibuli wano mu Isaaya essula eya-43 Isaaya 43 we ngenda okuba nga nsoma njagala gwampuliriza naawe goberera kwata bayibuli yo tusomere wamu omanyi bayibuli abamu mulowooza nti yabalokole
oba ne muga nti bayibuli kitabo ky'abakristaayo bayibuli y'abantu ffenna naawe ampuliriza osobola ogisoma kasita ogisoma nga ekigendererwa ky'okugisomako si kuvoola naye ng'ogisoma kufunamu. Kaakati Isaaya 43 katulabe wano olunyiriri. Isaaya 43 olunyiriri tusomerwa kumeka kanve ku lunyiriri olw'ekkumi. Isaaya 43 olunyiriri lwa 10. Isaaya 43 olunyiriri lwa 10 lugamba, mwe muli bajulirwa bange bw'ayogera Mukama n'omuweereza wange gwe nalonda, mulyoke mumanye munzikirize mutegere nga nze nzuuyo tewali Katonda eyabumbibwa okusooka nze so tewaliba anziririra. Isaaya 43 olunyiriri lw'ekkumi otandikidde nga Katonda kaakano yeeyanjula yeeyogerako yeeraga nti ye Katonda so tewali Katonda mulala. Ekitegeeza nti bye tugenda okuwulira wano si ddoboozi lya muntu wabula ddoboozi lya Katonda. Olunyiriri lw'ekkumi n'olumu 11. Isaaya 43 kati ntuse ku lwa 11. Nze mwene nze Mukama so tewali mulokozi wabula nze. Nga Katonda agamba nti ye Katonda oyo w'eggulu n'ensi, teri mulokozi mulala okuggyako ye yekka. Olw'ekkumi nze nabuulira era nalokola era nalaga so tewabanga mu mmwe Katonda mulala. Kye mubeeredde abajulirwa bange bw'ayogera Mukama, nange ndi Katonda. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda ono ayogera mu Bayibuli wano agamba nti yeye yasooka okubuulira era n'okulokola. Ekitegeeza nti Katonda okusinziira ku kyawandiikibwa kye tuva okusoma ye mulokozi. Nga bwe tutunuulira nti omuntu bw'aba omubazzi byabajjiza babiyita bibajje, omuntu bw'aba omubumbi byabumbye babiyita bibumbe, omuntu bw'aba omulokozi balokodde bayitibwa balokole. Ekiwandiiko bwe kityo bwe kigambye. Isaaya 43 olunyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi we tusomye. Nga Katonda yeeyanjula ng'agamba nti nze gwe mulaba Katonda, nze nasooka okubuulira era nze nalaga ekyo, tewali Katonda mulala, era nze mulokozi. Kati basebo ne banyabo Katonda bw'abanga mulokozi, mmwe abatayagala kulokoka, mmwe be bagamba okulokoka ne muga nti temuyingira mu ddiini mpya, temulabanga mwandifaanana oli ayina ekyapa mu nnyumba naye ng'ekyapa ky'ayina si kituufu. Katonda mwene Bayibuli egambye ye Katonda omulokozi. Kati awo twagala okwebuuza, kanyiriri ki we tusobola okusoma ekirala obutali bulokozi ne tukakasa nti ekyo nakyo kituufu? Mukama yeebazibwe. Bwe twogera ku bigambo bino basebo ne banyabo, twogera ku bulamu, twogera ku bulamu bwo, twogera ku nkolagana, twogera ku kukola ekyo Katonda ky'ayagala. Kansomere ekiwandiiko ekirala. Isaaya 45 olunyiriri 22. Isaaya 45:22 agamba, kantandikire ku 21. Isaaya 45 ntandikire ku 21. Lugamba, mubuulire mwolese, weewaawo bateese wamu. Ani yalanga ekyo okuva mu biro eby'edda? Ani yabuulira okuva edda? Si nze Mukama? So tewali Katonda mulala wabula nze, Katonda omutuukirivu era omulokozi.
Katonda omuki omutuukirivu era omuki omulokozi. Nagenda okukula nga taata wange yanyingiza mu ddiini, naye ebimu ku bintu bye nnali neebuuza nti bye tukola bino kye tuli mu kino ng'oggyeko nti kya jjajja, kubanga abasinga obungi bwe babagamba okulokoka, bwe babagamba okuba n'enkolagana ne Katonda, nga bagamba nti naffe tulina eddiini, naffe tulina eddiini zaffe, nange ndi mu ddiini ya jjajjange. Naye nga oggyeko okuba nti eddiini ya jjajja, mu biwandiiko byo eri luddawa, tuteekwa okubaako ebibuuzo bye twebuuza nti naye mu butuufu nze njagala nnyo eddiini yange, njagala nnyo bye tukola, sandyagadde kugikyusa, sandyagadde kugivaamu, naye yeesangibwawa mu biwandiiko. Olabye Katonda Bayibuli agambye eyakibuulira okuva edda, si nze Mukama so tewali Katonda mulala wabula nze, Katonda omutuukirivu era omulokozi, tewali mulala wabula nze. Mutunuulire nze mulokoke mwe enkomerero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda so tewali mulala, neerayiridde mwene, ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu, so tekirikomawo nga nze buli vivi lirinfukaamirira, buli lulimi lulirayira nze. Mukama yeebazibwe. Katonda ng'agamba teriiyo mulala. Bw'osanga kyageza kugamba nti bw'osanga Katonda yenna naye nga Katonda oyo si mulokozi, oyo muveeko, oyo mudduke, oyo muleke, oyo si ye yakutonda. Katonda yakutonda agamba ndi mulokozi. Mukama yeebazibwe. Katonda yakutonda mu biwandiiko agamba nze mulokozi, ajja gye ndi ayina kulokoka. Kakati njagala tusambyeko tulabe gwe mukwano gwange ampuliriza naawe andaba, wonna gy'osinzira okundaba, kubanga manyi bangi mundaba mu Uganda n'ebweru. Katonda wo bw'abanga mulokozi, gwe kyolimu ani yakitandika? Kubanga Bayibuli ekulaze nti eyatandika obulokozi, nannyini bulokozi, nannyini bulokole ye Katonda. Kati abasinga obungi kye babagamba wandibadde olokoka noga nti nze sisobola kulokoka kubanga obulokole bwakajja wano mu 9. Abasinga obungi bwe mugamba, si bwe mugamba. Naye nga tonagamba nti bwakajja, kubanga waliwo n'omusajja omu yaŋŋamba nti nze obulokole mbusinga obukulu. Ne mugamba nti kale sifaayo kuba nsisobola kubulwanira kuba si bwange. Bw'oba obusinga obukulu, yo Bayibuli eno ogisinga obukulu, eno ogisinga nayo obukulu, kubanga Bayibuli yennyini ekugambye Katonda mulokozi. Kati ennyiriri zino ogenda zikola otya? Zino ennyiriri zo ogenda zikola otya eziri mu Bayibuli ezigamba mutunuulire nze mulokoke? Ate gwe olwanagana n'obulokozi oga saagala kulokoka, n'omwana wange saagala alokoke, ne mukyala wange saagala alokoke. Naye ate ye Katonda akugamba tunuulira nze mulokozi, mutunuulire nze mulokoke mwe enkomerero zonna ez'ensi. Mwanyinaze muganda nga ndaba, tolabanga wandiba oyina endagaano naye nga yacupulwa. Tolabanga wandibanga oyina endagaano naye nga si ntuufu. Tolabanga wandiba oyina endagaano naye nga weetaaga okugyetegereza nga erosi oba oliawo bagicupula oba nga bakuguza mpewo. Nze baali banguzizaako ku mpewo, nembeera n'endagaano mu nnyumba, nentandika n'okupulaningira ekizimbe kinagenda ku poloti eyo. Nzuula luvannyuma nti banfera. Katonda yanyamba buyambi nga sinateekako mulimu. Nenzuula nti
banziba. Bwe natunulira ebiwandiiko byange ne ntunulira n'ebyoli yali gwe twali tukayanira ekifo ne ntegeera nti banzibye. Kati kiba kya busiru oba tekiba kya magezi kusigala nga ngamba nteekwa kuzimbawo, nteekwa kulemerako. Nedda, tunula mu biwandiiko byo. Mukama yebazibwe. Tunula mu biwandiiko byo olabe enzikiriza yo yawandiikibwawa mu biwandiiko ebitukuvu, naddala mu abasoma Bayibuli. Kubanga bo mikwano gyaffe bana abakurani abo kanswa kembeesonyi bateeke ebbali olw'ensonga nti Katonda gwe basinza asobola okuba nga oba oliawo si y'omu, kubanga bw'otunula ensinza yaffe n'eyaabwe byawukanira ddala. Bw'otunulira Bayibuli ne Kurani byawukanira ddala. Naye njagala kwogera naawe asoma Bayibuli, akkiririza mu Bayibuli, awa Bayibuli ekitiibwa. Bye tukola mu okusinzira ku Bayibuli bisangibwawa? Bino bye tubatiza abaana abato tubisanga wa mu nnyiriri, biri luddawo. Mukama yebazibwe. Bwe tutandika okulondoola ebifaanagana bwe bityo ozuula n'oga nti naye sibanga kyendiko si kituufu. Kano ennyiriri zino ezimu ze zanviirako nze okulokoka. Nange nali njagala nnyo eddiini naye bwe nasoma ennyiriri zino oba bwe bansomera ennyiriri zino, kubanga nze Bayibuli nali sigimanyi, naye ne mpuliriza ennyiriri zino naye nti sibanga, kubanga bassebo ne banyawo ffenna twandyagadde tufune obulamu obutaggwaawo, twandyagadde tusikire obulamu obutaggwaawo, twandyagadde tuyingire eggulu. Teri muntu yandyagadde genda mu geyeena. Ne Katonda yennyini tateekaateekangako geyeena bantu kugiyingiramu. Bayibuli bw'eba eyogera egamba nti Katonda yateekateeka geyeena nga ya Sitaani n'emizimu gye. Katoteekwa kukkiriza kubeera omu ku abo abawerekera Sitaani ng'agenda mu geyeena. Katonda yakutegekera ekifo eky'okwesiima. Yesu n'agamba mu Yokaana 14 olunya olusooka, omutima gwammwe tegweraliikirira, mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi, singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Neeraba ngenze nteeketeeka ebifo, ngenda kukomawo mbatwale gye ndi nammwe mubeereeyo. Oyinza obutayagala genda mu kifo Yesu kyateeseteese, entebe yo gyeri. Oyinza okwebuuza nti nange anywa omwenge kaakati, ogunywa naye bw'omala n'okkiriza Yesu n'oguvaako, entebe yo Katonda yagiteekateeka dda. Nga bw'olaba ku mbaga nti bateekateeka ebifo ne batuwa zikaadi abagenze bazituulamu era ne bali ebyo ebibategekeddwa, abaganye okugenda ku mbaga oba ne babeera bize, mwana wattu entebe zisigalawo. Kati naawe ekifo kyo gyekiri gwandaba mu ggulu, oyinayo ekifo. Oyina ekifo ky'ogenda okutuulamu singa onokkiriza ebigambo by'enjiri. Ekitabo kya Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiri lwakusatu. Timoseewo ekisooka essula 2 olunyiri olwokusatu. Ekyawandiikibwa kino kinyumira kigamba, ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Essula 2 olunyiri lwakusatu. Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda, ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Katonda kyakwagaza si kumuwa ssente, kubanga abamu tulowooza nze Katonda kasita nzimbye amayumba g'abamulekwa, kasita ndabirira enfuuzi, kasita mpaayo ssente mu kanisa, kasita nze naguzimbo nagula oluggi lw'ekkanisa, kasita nze nasereka, nze nakola bino na biri. Ebyo byonna bikolwa birungi ebikuweesa omukisa. Ebyo byonna birungi era tetubireka. Tolekaayo kulabirira bakadde, tukuleka. Naye Katonda kyasinga okwagaza mwana wa Mukama si kirala, ayagala olokoke, ayagala okkiriza enjiri, ayagala weenenye okyukire Katonda omuwe obulamu bwo.
ekyo Katonda kyakwagaza teri kirala tewali. Katonda genda muwaaki nyumba tagijjaamu. Bayibuli egamba nti Katonda waffe tatuula mu nyumba ezikolebwa n'emikono gy'abaana b'abantu. Oyagala muwaaki mwami wo ye yamukuwa ogenda kuwaaki Katonda naye Katonda kyayagala Bayibuli egambye ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda. Ayagala bonna okulokoka. Oyinza okwebuuza nange omusiraamu ye Katonda ayagala olokoke. Oyinza okwebuuza nange omusamize ye Katonda ayagala olokoke. Oyinza okwebuuza nange atattangako ku muntu ye omusajja omba muyita Koloneriyo bw'onoosoma ekitabo kya Bikola by'Abatume essula y'ekkumi. Bikola by'Abatume essula y'ekkumi Bayibuli yegamba nti omusajja ono Koloneriyo yali musajja mutuukirivu agaba ebintu bye asaba. Bayibuli egamba nti okusaba kwe n'okugaba kwe ne kulinnya ne kutuuka eri Katonda. Naye ekinsanyusa ebyawandika bigamba olw'okuba bambi yali si mulokole ate nga Katonda tayagala kufiirwa omusajja ono agende mu Geyeena, yatuma malayika n'amugamba nti tuma Yopa eri omusajja bamuyita Peetero yakyazibwa ow'omusajja gwe bayita Simooni omuwazi w'amaliba ajje naye alikubuulira ebikugwanidde okukola. Okirabye nti n'abalungi balokoka, abatajjanga mu mbuto nabo balokoka, abatattanga bantu nabo balokoka. Abalokoka si be baziba emisango bokka. Katonda bwe yali ajja, Yesu bwe yali ajja ku nsi teyajjirira batemu bokka. Oyinza ga siina kibi nedda. Bayibuli teveega nti omuntu bw'agamba nti siina kibi abeera yeerimbye yekka nga n'amazima ga Katonda tegali mu ye. N'olwekyo muganda wange mwanyinaze kyekiseera okebere ku ndagaano yo, kyekiseera okebere ku kyapa ky'olina ddala ekintu ky'olimu kyengezaako kutegeeza ddala kyokkiririzaamu kyekituufu, kyekyo Katonda kyayagala, kyekyo Yesu kye yaleeta, kyekyo ekyava mu ggulu, kyekyo Katonda eggulu kye limanyi, oba oli ku kintu abantu kye beetonderawo ne bakyetandikirawo ne bakitondawo ne bakiteekawo. Bw'oba ofaanana bw'otyo nga wandyagadde okwenenya olokoke, leero olina omukisa munene. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Kubikulirwa essula ey'okuna olunyirioza lwa 20 awo n'egamba nti laba nzuuno nkonkona ku luggi, omuntu yenna bw'amala n'awulira n'akkiriza n'aggulawo nange naayingira gy'ali. Mpulira nga waliwo omusajja n'omukazi nga wandibadde olokoka leero, wandisazeewo n'okkiriza Yesu n'abeera omulokozi w'obulamu bwo. Osobola okulokoka, kisobokera ddala okulokoka. Osobola okulokokera awo w'oli, teweetaaga kumala nakugenda kufuna wuzu otereere bulungi nedda. Katonda agamba jangu nga bw'oli. Osobola okuwaayo omutima gwo, osobola okuwaayo obulamu bwo. Bw'obanga oyagala kulokoka nga wandyagadde okulokoka leero, ddamu ebigambo bino wamu nange, gamba nti ayi Yesu, nkwebazizza nnyo kubanga ompadde omukisa oguwulira ekigambo kyo. Nzikiriza n'omutima gwange leero, njatula n'akamwa kange nti ndokose. Sonyiwa ebibi byange byonna bye nakola ne bye bankolera. Sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Gwe Setaani n'emizimu gyo n'emize gyo n'amaanyi go nkweganye leero. Nsenze Yesu abeere mukwano gwange era omulokozi wange. Amiina. Gwazeemu ebigambo ebyomaze okulokoka. Tulina essimu k'osobola otufunira n'oba nga oyagala kusabira, olina ekibuuzo kyonna kye wandyagadde otubuuza. Enamba y'essimu eri 0702 14 3965 0702 14 3965. Enamba eyo eri ku WhatsApp, osobola okusindikako message yo, tugenda kubanga tugifuna, tubenga tukwanukula, tubenga tukusabira, tubenga tudda buli kibuuzo kyonna ky'olina. Emirembe gya Katonda egisinga okutegula gibeere naawe. Njaga kusaba naawe agamba nti ndi mulwadde, nina amabanja, nina ebinyigiriza, nina embeera ezitali zimu. Gwe nga teweewulira bulungi okutandikira munda ne kungulu.
Katonda waffe bw'aba awonya endwadde awonya zonna, awonya ez'omu mutima n'awonya n'ezo ez'oku mubiri. Mukama yeebazibwe. Katusabe, kkiriza tusabe. Kitaffe omuyinza ebintu byonna, Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo, Katonda omulungi era ow'ekisa ekingi mu linnya lya Yesu. Abasajja era n'abakazi mbatadde mu mikono gyo. Mukama njagala kwebaza olw'abasajja n'abakazi abampuliriza, ababadde bandaba okuva lwe natandise okutuuka kaakano. Bateeka mu mikono gyo mu linnya lya Yesu. Mbasabira ekisa kya Katonda, mbasabira amafuta ag'okuwonyezebwa, mbasabira ekisa kya Katonda ekibakomeko. Mukazi gwe n'omusajja gwe, Katonda akusumululire ddala, ofuuke wa ddembe mu linnya lya Yesu. Nangirira eddembe munda mu mutima gwo, nangirira eddembe eri abawambe kwabadde yakwatibwa n'okwatibwa emizimu n'osibibwa n'amayembe n'enjegere. Tuziragira okukutuka mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Gwalina amabanja nkusabidde, Katonda akuwa ekisa ekigasasula mu linnya lya Yesu. Gwalina by'oyitamu, olina ebibuuzo munda mu mutima gwo, Katonda akubeerera ekyokuddamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangiridde ekisa, nangiridde omukisa gwa Katonda okubeera ku bulamu bwo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Emirembe gya Katonda ekisinga okutegeerwa gibeere naawe. Obeere bulungi era weeraba.